We have never forgotten Palazzo. We have never. Every person who supports this industry has never forgotten. Wakwata ensululu, nokwata amajambia, nogenda mumaka g'omuntu, omuli omwana omuto, omuli malayika, n'olumba. And you have the audacity okwata essimu ojja tunuzeemu. You speak about issues running in the country. You, Palazzo gwe, Kama is a bitch, nigga. Kama is a bitch, nigga. Kati se ofuyaga tusirike. Ojogere ku Bebe Cool. Moderators, please mute all these. N'olutalo Ssematalo era lukyalanda abawagizi ba Bebe Cool ne Palazzo tebamuli bulungi. Palazzo ina statement gye yakoze ng'agamba nti Jose Chameleone nti yagenze n'ayogera nti mu ggwanga wano Uganda balimu abanene babiri ye ne Bebe Cool. Palazzo yagambye nti statement eyo teyamusanyusizza era ye talina bigambo biwomu eri Bebe Cool. Kakati abawagizi ba Bebe Cool bebo olaba basituse tebalina bigambo biwomu eri Palazzo oba binagwa bitya nze wendi gonna nja kubanga ngakuwa abange. Tubadde tukyali awo ne luleeta manyi waliwo olugambo olubadde luyitiŋŋana nti Jose Chameleone mbe yafunayo anyiga ettooke era batugambako ko nti omuntu si wawala nnyo era mumutegeera mumumanyi tugamba yani oyo era tubadde tukyali awo ne bakatema ku makya ga leero nti kituufu omusajja wetwogerera alina omuntu afumba ewaka era akafaananyi ako ne kagwawo. Tugamba naffe tujja gayisaawo era tulindiridde mbu embaga ejja kubanga emenya ebitooke ssaawa yonna tujja kubanga tugiraba. Ne tugamba naffe kyetuwagala era tumwagaliza birungi byereere. Why not Mukama abateeremu obwangu ekintu kitambule bulungi. Tukyali ku baserebu baffe. Mwalabye mwena akatambi ka Shiba Kalungi ngali ne mutabani we njogera ku Kibebi ne mukulu Jeff ono agambibwa okubeera ye taata Baby era nga akatambi kano we kavuddeyo Kasukwe yasoose okukakomentingako n'agamba nti nze nabagamba nti omukulu oyo ye taata mwana ne mwakana. Nabagamba last year nimbagamba nasinkana taata w'omwana ne muŋŋamba nali KFM serebyo nga nkyakola KFM ne munjogerera era Kasuku yasama nyoko galye mazanjuki negamba okay the end justifies the means betwatuuse ku kisaawe ye mukyala Shiba Kalungi ne taata Baby we naye munnange byonna nga bitambula mbu nga bigenda mu maaso ate amawulire getufuna mbu mukyala mukulu mbawanda muliro era mbu yakuvuddeyo mbu n'akola posti ennene bweti mbu n'agamba nti waliwo omuyimbi alemedde ku mwami we ate mbu yefuze mwami we ate nga akimanyi nti mwami mufumbo era nti alina obuvunaanyizibwa naye mbu essaawa ya kakati yasuulawo n'abaana be takyabawa buyambi ku lw'omuyimbi. Bannange ku Facebook kitokota si kisaanikire mukyala wa bba wa Queen Shiba oba ntegerekese bulungi mujja wa Queen Shiba awera nkolokoto baganda bange awanda muliro avuddeyo n'awandiika n'agamba waliwo omuyimbi eyesibye ku bba wange naye agenda kundaba kimafiya n'agamba bagenda kuggwera mu ddogo mbu omuyimbi oyo akimanyi bulungi omusajja wange alina family naye era asazeewo yesibe ku musajja wange takyalabirira abaana yabasuulawo afa ku muyimbi. Katonda wange abali okumpi ne Shiba mumugende mumulabule bannange nze ebintu kasita bijjamu eddogo ntayi
awomba era nze mbaleetedde eggulire abali okumpi ne Shiba mu mulabule bane tebamuloga mu by'okusaaga bannange mumuyambe bannange agambye mumuyambe bannange mumugambe abamuli okumpi nti balime okubanga bamuloga ayeesonyiwe omusajja w'abendi kinaasoboka nze nawe ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako era tubaawo kubanga tugabawa tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo tuvuddeyo tugendeko ku musango gwa Brian White okusinziira ku mawulire agaliwo kigambibwa mbu guzzeemuko amakoona gatya era biva ku ki mbu essaawa ya kakati wetwogerera mbu nnyini ddwaliro mwana muwala ono Karo bwe yafiira mbu yakwatiddwa bibino omusango gwa Brian White okutta omuwala ono Karo gulabika gukyuseemu omusango guzzeemu ke bayita twist kubanga wetwogerera eddwaliro omuwala ono gye yafiira nnyini lyo bamukutte katundu mbeera nkusazeko omukyala amanyikiddwa nga Nambalirwa Irene Joyce nga yennyini ddwaliro eriyitibwa Mabirizi Nursing Home erisangibwa ku Salama Road omuwala ono agambibwa mbu yafiirwa Brian White kizuuse yafiira ku ddwaliro lino poliisi omusango gwevunaana nnyini ddwaliro lino era eddwaliro lino nti omuwala ono we yaleetebwa mu ddwaliro ng'amaze okwokyebwa omuliro obanga gas Brian White gwagamba mbu yabwatuka mbu omukiwala ono baasooka kusaba ssente mulete ssente nga tetunnamujjanjaba nga mumanyi amalwaliro g'e Kampala leta ssente tukujjanjabe oba toziina gwamanyi kati poliisi evunaana nnyini ddwaliro negirigensi obutafa ku bulamu bwa muntu kitegeeza Brian White automatically omusango gw'okutta aguvuddemu pakati poliisi yeekakasa omuwala teyafiira Brian White yafiira ku ddwaliro kubanga ab'eddwaliro baagaana omujjanjaba nga tannasasula ssente nnyini ddwaliro poliisi emukutte emututte oluvannyuma lwa mukulu Alien Skin okwegatta ne King Saha ne bakola oluyimba luno tutegeddeko mbu oluyimba lwa struggle oluyimba luno era woluwuliza nditi oluyimba lwa struggle abantu bavuddeyo ne bakubaganya empawa jjukira nga sinagenda ku ekyo Fullfigure yavuddeyo n'atugamba nti Alien Skin ne Bebe Cool baayawukanye era mbu bubi nnyo naye ye n'akiteeka kwani ku Norbert Events nti yaliko obuzibu obaoliawo nti kubanga agobye Alien Skin amugobyeko abantu bangi obaoliawo ne tulowooza nti Alien Skin okuyimba ne King Saha takwatagana na Bebe Cool oba nakyo kyaleeseewo obuzibu nze naawe naye nga abamu bavuddeyo ne bagamba nti bamwaniriza era nekidde nnyo ne bagamba nti omuntu eyaliko foot soldier era asigala foot soldier jjukira yaliko foot soldiers abamumanyi nti yaliko nnyo nnyo ku ground era nti be bantu abatandikira ddala ekintu kya struggle kino naye ndowooza olw'embeera simanyi nnyo ekyaliwo ate n'amala n'akivaamu naye ate okubanga begasse ne bayimba oluyimba tukiyinza okuba nga oba oliawo akomyewo. As a foot soldier, always a foot soldier, respect Papa Alien Skin. Yeah, man. Chiriba chitianga Bobby ya fuga. Chiriba chitianga Nupu ye fuga. Chiriba chitianga Bobby ya fuga. Tell them. Abo babuze chiriba chitianga nti Bobby alino fuga. Tell them ekisanje kijja tumutekeyo. Bobby alino fuga. Chiriba chitianga Bobby ya fuga mazima. Bobby alino fuga. Abagala peaceful transition ibadda lwe bayimbye ne King Saha. So abantu bagamba nti yakomyewo mu NUP oba eri ku side y'abanyigirizibwa tetumanyi nnyo ekituufu kye kiriwa naye nga kyo kiri nti bayegase wamu ne bayimba oluyimba lwe bayise oluyimba lwa struggle mpola mpola kya kuba nga tukutwaliza era kya kuba nga tukutuusaako amawulire mangi nnyo agagenda mu maaso eyo nga tuvuddeyo ag'omusirikale ow'amakomera omwana mulenzi amanyiddwa nga Lawrence Ampe. Omulenzi ono aludde ng'akola obutambi obw'enjawulo era abasinga obungi ndowooza muwudde nga mumusinkana awo ku TikTok
ate bambi aba ayambadde ne uniform akyali muto nnyo naye abadde ayogera ebintu bingi nnyo abantu ebinyigiriza abantu. Nako olwaleero akulira ekitongole ky'amakomera ataddewo ebiragiro ebikakali eri omusirikale yenna naddala bano baatwala abamakomera okuva bwe bakusanga nga wenyigidde mu bikolwa ebikontana ne gavumenti tebijja kuba byangu gy'oli. Ekiragiro kino kiyisiddwa akulira ekitongole eky'amakomera John Byabashaija era nga kidiridde omu ku basirikale baabwe Lawrence Ampe okutandika okuwanika obutambi ku mukuto gwa TikTok obuseketerera gavumenti ne bakamaabe ng'abalangira nga bwe badibaze eggwanga lino. Ampe ono obutambi buno alagira ddala nti ensonga gyaliko aginywereddeko kubanga ne bakamaabe ne bwe bagezezzaako kumuwabula yalemeddeko n'asigala nga abajjukiza nga bwe baswazizza ennyo eggwanga lyaffe. Omusasi waffe kaabitwe mu bujjuvu. Kino kye kibanja ky'omusirikale w'amakomera Lawrence Ampe ekya TikTok nga mu kaseera kano akolera mu kkomera ly'Engola mu buvanjuba bw'eggwanga. Ku kibanja kye kino kye yatuuma Cop Ampe amaze ebbanga nga ajjawanikako obutambi obw'enjawulo era nga bw'oba tobuwadde budde oyinza okulowooza nti ono omusirikale ali mu kutwaliriza budde olw'ekiwuubaalo. Kyokka bw'obukkalirako bujjudde ebigambo ebyogi ng'ebisinga abyolekeza bakamaabe mu kitongole ky'amakomera so nga obundi abuweereza gavumenti efuga. All the leaders whom we have today, they were voted in by fellow youth when they were still youth. But now, youth are seriously abandoning their fellow youth, thinking that all this leadership, that's wrong. Mukatambi akalala anenya abakadde abatuzaala olw'okudibaga eggwanga lino nga kale mulimo gw'abavubuka okulibbulula. At a young age of 39 and below, we cannot blame you for anything present. But we believe that actions of our parents resulted to present. It's our duty to change the future. It is our time. Mukatambi kana akalala kiraga nti basirikale banne bazze bamulabula ku bigambo by'obusagwa ebimuvaamu wabula bano naye abakolokota ng'abajjukiza nti byayogerako bakimanyi nti bituufu naye beebuzaabuza. Fellow officers and contract large, I know you blame me openly. Some you call me and say so. But I believe when you enter into your door, you really think about what I speak, and you know how it is affecting you daily, although you can't mention. Nga bino bitandise okusukka ku bamukozesa baamuyita abitebye kyokka olwali okufuluma yafeesi y'omukulu yakwata ssimu ng'abikkula ndabiso ng'akola katambi kalala akakolokota bakamaabe olw'okwagala okukolerera okwongezebwa omusaala n'amayinja kyokka ne bava ku mulamu omutuufu ogw'ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. I don't know how we can term those people who pretend to be knowing much. Even when you are trying to save them, they feel like you shouldn't because they are used. But you can't blame them because they are blindfolded, waiting for promotion, for salary, but they don't see the future. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ekitongole ky'amakomera kyayise ekiwandiiko ekivumirira obutambi bwa Ampe ono nga kiteereddwako omukono gw'omwogezi w'ekitongole kino Frank Bayine. N'olwaleero Frank Bayine ategeezezza nga Ampe bw'agenda okulabikako eri akakiiko k'ekitongole kino akakwasisa empisa mu Kampala kavuna baakizudde nti afuuse mutwe egguluba. Ampe abadde afulumya obutambi station yafuna obujulizi n'emukozesa n'esalawo ensala yaayo n'esindika ku region yabisindise ku headquarter era kyemanyi mu nnaku ezitali zawala bagenda muyita ku headquarter n'obujulizi ekirungi weebuli ne bwogenda ku TikTok n'oteekako Ampe ojja kulaba vidiyo zonna. I thought you are doing something which is transparency, taking all the procedures of tribunal, but later you come up with a decision. I may not blame the whole department, but I blame specific officials. In this case, officer in charge, Ngora Prison, for denying me my right of having a copy of judgment. Bayine agamba nti akakisa ka Ampe okusigala mu kitongole kino
kalabikanga kasaala nakusiiba. Sijja kugamba nti tugenda mugoba kubanga nsinze ndi ku kakiiko. Abali ku kakiiko be bajja okusalawo kiki ekirina omukolera. Naye nze mukulaba bwe mba ntunuulira mu giraasi. Emirembe gye oba ebiseera byo mu kitongole eky'amakomera bijja kuba bitono nnyo. You cannot act as if you don't know the law, yet you are working within the law. That one is not good. And those are the issues which are oppressing officers and they are keeping quiet. But me, I would not. Agamba nti ensonga zino ze zimu kuziviiriddeko akulira ekitongole ky'amakomera Johnson Byabashayija okuyisa ekiragiro. Oyo yenna anaalagajjalira omulimu oba anaaleeta empisa ensiiwuufu ajja kukangavulwa nga bwe kisoboka oba nga amateeka bwe galagira. Bayina akikkaatiriza nti omusirikale w'ekitongole kino ne bw'aba asindikiddwa okuyambako poliisi nga waliwo embeera etabuse takkirizibwa kusiiwuuka mpisa. Bwe tugamba empisa ensiiwuufu kitegeeza ki? Ekitongole eky'amakomera kitongole kya gavumenti n'olwekyo tekirina kwenyigira, abasirikale ab'amakomera tebalina kwenyigira mu eby'omwana mulenzi Ampe Lawrence era nga bakugambye nti akakisa ke k'okusigala nga asavinga mu kitongole kino katono nnyo nti ssaawa yonna ayinza okugobebwa ku ebyo, naye nga ye abadde atera nnyo okukola obutambi obwo ng'ayogera era ng'avumira nga bwe muwulabye abadde abasinga obungi mubadde mwabulabalabadda nga butangula. Ku nsonga za Ampe tuvuddeyo tugendeko mu kampeni ez'enjawulo abakandidates ab'enjawulo abali mu kubanga bayiga akalulu bw'atyo ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yeeyongedde okubanga awenja akalulu, wabula abazadde si basanyufu. Bagamba nti basuusizza abaana baabwe okubambazanga t-shirts ate ne babatwala ku kampeni. Tebakomaawo babatutte abaana ne batambula nga beekweka kamera ate nga balimenti okubeera ku ssomero. Kino tuzze tukiraba abaana b'amasomero nga babambazizza t-shirts eza NRM nga bali ku rallies era n'olunaku olwaleero bwekityo kibadde. Ono yeebuuziza lwaki ku bbanga lino lyonna ekibakozesa ekyo okubanga bakwata abaana b'amasomero ate babambaze bagende ku rallies, baleke abantu abasaanidde oba bantu bagende kyeyagalire instead okubanga bafosinga abaana abataagala. Naye NRM mukyaswala nnyo, ye kati mwe mukyaswala mwagaana okwongeza abasomesa omusaala ne mugaana okusasula abasomesa omusaala gwabwe. Wabula kye musazeewo okukola kwe kukwatanga aba student ne mubatwala ku laale zammwe ne mubawa bi-t-shirt ebya yero n'omuceere abaana b'essomero. Lwaki education system teefe? Janet Kataha yene ensonga lwaki gwe Minister of Education? Yene ensonga lwaki gwe Minister of Education? Mwe abantu b'emusomba be bannayuganda abagala enkyukakyuka. Kyovola mujja kuswala newankubadde mmwe temukyaswala, naye tujja kwongera okulaga ensi nti mmwe tewakyali abaagala ebintu byammwe mukozesa force. Abaana b'essomero abaali badde ku ssomero mubaleese mulaale mubawa omuceere ne ga t-shirt ga yero. Nezo n'oba muganda wange bannaye n'okireeta ewaka nnyinza okukuba embooko. Nti oba muganda wange ne bamukwata essomero ne balitwala n'agenda naye ku kirale kya NRM ambuulira ki kyaba yakimyeyo. Nalabyewo n'abantu abamu mutimba ebipande byammwe ku nnyumba z'abantu, ku nnyumba y'omuntu otimbeko ekipande kya Museveni. Hala NRM mumanyiira mujooga. Oli ne yeekalambiza ng'ekifaananyi akitadde ku nnyumba yange kwe sikyagala. Ani yabagamba mutimbe ebipande byammwe ku nnyumba z'abantu? Gwe bawagimuzimbira. Kale mukyaswala nnyo. Naye ate Kyagulanyi abaswazizza. Kyenva mulaba mugezaako okumucunya, buli wamu mumucunyiza. Mulabe nga musala ku crowd ye kubanga mwe muleeta ba student. Kale bannaaye
mujoga. Oli mulabi mulungi webale kubanga wekomide ku Legit TV 256 towerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tukyalina mawulire mangi nnyo kugamba bugambe nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya ojja kubanga okifuna sigala naffe tovaawo.